ekyamazima kyo kiri nti Bannayuganda mundeke njogere wanyina obusungu ku mutima mwe muyinza okuba bwe mutalina naye ate nze bungi kati nsi enzudde mmwe Bannayuganda mulina ekintu kimu mulina oba ngambe oba peer influence kati muba mulabako bino ebifaananyi bibiri omukulu Dr. Kizza Besigye n'omukulu Ssebuufu Eddie oba mugwe muyita Eddie Mutwe ani yandibadde essaawa zino asooka okuva mu kkomera oba asooka okuva mu buwambe okuva lwe baakwatibwa kati nsobola okitegeera nti NUPS kibiina kya byabufuzi era ekivuganya ku bwa pulezidenti mufune enkyukakyuka oba mufune eddembe lyammwe wabula mwagala bwagazinga bo abantu abakirimu kati Eddie Mutwe tumwagaza ki nimulowooza Eddie Mutwe twandibadde tumwagaza ki yes Eddie Mutwe tumwagala ng'omuntu abeewo ne famire ye mwagala ng'omuntu kuba yabadde agiwa obuyambi neffe kati kye tunoonya kye twagala obukadde bw'abantu 45 approximate 5 lwaki twandibaddeawo tuddeawo okuteekanya ebirowoozo ku Eddie Mutwe nga si yavuganya ne ku kifo ky'obwa pulezidenti sigani badde bakute Bobi Wine awandigambye nti kalekaleko abantu muleekaane ennyo era mudimandinge n'okudimandinga ennyo ng'obwagazi bwe mwalaze paka kutuusa bamutadde naye okuva lwe baasiba Dr. Kizza Besigye omuntu eyagezaako actually inspiringa n'okuinspiringa Bobi Wine okuba nga ajja okwesimba ku Museveni okuba pulezidenti ate nga ne byamwesimbyeko tebiriyo biri feke kuba eyo NUP project ya NRM project ya Museveni namwe mukimanyi bulungi nene muddawo ne muleekaana Eddie Mutwe kati bwe bamutadde kati ssaawa zino agenda tugasa ki kati wali yabadde munda nga tuleekaana kati ssaawa zino ali bwerugolozo ogenda kufunamu ki mutegere kye mwagala ekizibu temumanyi kye mwagala ate abasiru mujjudde wano muli bayitirivu oba TikTok eno eriko abantu abalowooza batya mulina ebintu bye mukomentinga ebyekisiru mulabira ddala abantu abatali mu magezi wadde agenda gwe mwagala atukulembere ayinza okuba netali mu magezi ninaffe ne bwe baagala okukulembera tetubeyavinga oba nkibanyonyola ntya obusiru obubajjudde oba babaloga bulozi mumanye kye mwagala nze nabagambirawo singa Bobi Wine yali wakwagala kujja akufuge tetwandirinze na byakulonda wano bakwata Dr. Kizza Besigye n'avaayo n'alaga nti awadde Museveni ssaawa 48 oba 24 ng'amutadde era siru n'agaana omutu ne wano bakutte Eddie Mutwe ne tulowooza alina kyagenda okukolawo kuba bakutte muntu wa ku lusegere abamukwata abamanyi babeera babamanyi kuba babeera bantu baabwe ate kibakipange basobole okumwongera amasannyalaze bwe temusobola kirowooza muli mitwe gyammwe ne mukitegeera nosensi oyo agenda kukomawo NRM wache tusiriwalirako nupu wache tusiriwalirako nga bali kintu kimu mwagala tukole tutya ate nupu ejjudde abadongo bangi ejjudde abantu abajjawo abatetegeerekeka mentioning ebintu abantu bali mu parliament bali ako sente muli eno muleekaana buleekaani mwe muli bafuutu sooja bagenda kuba mu emiggo bagenda sibamu bawadde gaabuwa